Yeah, nze Black Jew. Nze kugera kuba anonymous. Waliwo emboozi eyita ku social media anonymous tuyambe abantu bagenda ku page Facebook anonymous tuyambe. Nze bagamba nti byonna bye mugoberera ba anonymous gye bali. Anonymous kiki? Anonymous bantu bokayinza okugamba kakundi k'abavubuka abagezi oba abasajja abagezi ennyo mu computer basobola okuyingira mu system ya organization yonna kubanga ngenda kuwa awantu gye bali bahakinzeeko naawe okkirize. Abantu abo bahakingako mu FBI, bahakingako mu Bank of America, bajjako government ya Tunisia okuvaako, they hack the government system, ne bakola buli kye bakola bebajjako government ya Tunisia okuvaako. It was their efforts. Mu America balina company emu nannyini yo yagenda n'alaga nti n'abawakanya. They did everything okumu exposinga. He ended up okuresigninga company nga resigninze. Waliwo company yagenda ne bagijjako government ate bo ne bagizaako okitegeera. So that is how strong they are. So in a video sijikoze nti mbawakanya, they are there and they are capable of doing anything, but ekitambula ku social media babalimba. People are giving you false hope. Someone like atudde mabega wa computer ne yeetuma anonymous kati ababuzaabuza. Nina babulya ba anonymous bakola batya wendowoleza okugamba nti bayinza okuba si bituufu. It's just a stunt. Okitegeera. Omuntu omu yagenda n'angamba ku social media mbu ye aba followinze ku Facebook ne Twitter for 5 years. So bintu byabwe okitegeera. Kati ekintu ekyo omuntu okuyambako atakimanyi nti ba hackers nkubulidde ebintu ebitongole oba ebintu bibakasobola okuhakinga bukyabatandika okukola nti they are the most wanted people on planet Earth. Okitegeera. Era waliwo n'omuntu omu yagamba nti ye yali abazudde n'ekye baamukola baamu exposing nga baali bamusse. Okitegeera nti abantu abo banoonyezebwa tebasobola kubeera na social media page nti balina Facebook myaka 5 kubakolya nga America ebanoonya. Of recent Donald Trump just inciting abantu kugenda ku Capitol Hill, that is the equivalent to Uganda's parliament, bayikalakase. Twitter, Facebook cutting off. He's the president of the United States of America. He was. Okitegeera bamujjako. Then ba anonymous. Okitegeera. So tebalina page ya social media ekyo tebakulimba, tebasobola kubeera na social media. Bo bakola batya emirimu gyabwe. Ba anonymous bagala okukola ekintu bagamba tugeze government ya Uganda yeremesa tugeze for example bayingira mu system yayo yennyini baji hacking. Government tobe nato kyayinako control ngo tugeze omuntu wayinza okuyingira mu Facebook account yo nga tokyasobola kuteekamu kintu wabula yenga yasobola okuwandiikamu. So they expose everything they want. Buli muntu nakisanga tugeze baba kusanga n'obukazi wali oli n'obukazi mbuliri ne bakiteekawo. So obeera tokyalina buyinza bukideletinga mpaka nga bamaze okukola kye baagala. That's what they do. Bahackinga system y'omuntu. Bwe ba Facebook yange kati ng'eyange bagihackinga ne bateekawo ebifaananyi yange nga ndi bwereere. Okitegeera. So tebaba false hope. Olaba abantu ku social media oli neegayirira nagenda ku page n'agamba ne tukwegayiridde. Kambaweeyo ebintu ebimu bye baagamba. Balimbalimba abantu mu internet ba anonymous bagizaako. Internet ya Uganda government yagizaako naye tyazaako social media. Kyovola nti abantu bakosa VPN okugenda. Okitegeera. Kubanga nabo internet bali bagyetaaga. They can do that. Ekyo mukimanyi. Ne katoli abalimbira awo ekyokubiri babalimbalimba mbu simanyi account za Museveni baziyingiddemu simanyi ne bazise ne bazimujjako. Mwawuleko Museveni nga complaining. It is impossible. No, it's not impossible, but it has not yet been done. Babuza. Let's keep in the struggle. In the right way. Kubanga oli bwakuwa false hope ate akunafiya n'olema okukola kye walikoze ate n'ogenda ku kyota alikoze. Tebabalimba ba anonymous gye bali, but they have so far not done anything for Ugandans. Era if you have to do something, do it yourself. Tolinda ba anonymous. They are not going to do anything. They can do anything, they can do something, but tebabalimba olinagenda ku page, tebalina social media page, because if they want to hack into someone's page, I mean to show what to expose someone, they hack in my page, they hack in the government's page. Oba tugezenga minister mulamba ngoyo tugezenga yakola ebintu ebikya buying page yate batekawo ebintu bye byatasobola kusaawo. Okitegeera they expose you. Most of the time batana okukozesa ku videos obina saw gundi eri nga amaloboozi omuntu ogawulira. Okitegeera. So yebyo nze Black Jew ku YouTube gyendi bampita Black Jew. Support my YouTube page. Amanyi nze ndi muntu wa mazima, ndi muntu agamba nti nze ndi NUP niwe ndawe NUP ngakoze kya musomo mugamba
So if you want bobo yagala amazima follow me please. Boba tuyagala amazima je bali abogere ebyobulimbo lina bagamba nti bagenda kutta omuntu leyo ne batamutta. Nze Black Jew mbagala nnyo.